Kyali wange kugamba ebigambo bino. Embeera gy'olimu naffe gye twandibaddemu. Tuli bangi. Nkiddingana tuli bangi nnyo ababanja ssente. Ne ekituufu tetubanja Anderson bali luno. Tetubanja maama Aliima. Tetubanja Sindi. Amannya genjogerako ge mannya g'abantu abali supposed okutuwa ssente zaffe oba betulina okubanja. Ne tetukkirizibwa kubabanja yadde n'akatini. Kubanga buli muntu eyafuna ssente, buli muntu yateekayo ssente ze, tewali muntu yakwata ssente ze mu ngalo bw'ati n'aziwa Anderson bali luno mu cash. Kino nkyogera nze MC Abe. Tewali muntu yakwata ssente ze mu ngalo bw'ati n'aziwa maama Aliima. Tewali muntu yakwata ssente ze. Twali bangi. Si omukunja atasera yekayeka nti yawaayo ssente. Wayogedde mu video ate by the way wasereddemu ku lulimi. Olina akagambo ke wayogedde mbu maama Aliima baayagalananga naani ne Anderson bali luno. Maama Aliima ayinza okalakata Anderson bali luno. Maama Aliima mu bantu emyaka gyama by the way anzaale oyo mukyala anzaale emirundi ng'esatu. Nze ndi myaka 3 n'okusoba. Ndimu 3 mu njogera wagambye osaba maama Aliima akusonyiwe. Owulira? Gwe kennyini maama Aliima n'avaayo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo yo ng'omusaba akusonyiwe. Maama Aliima n'agamba siina kye namukola omwana. Omwana agende yeekebeze amanye obulwadde obumuluma. Kale nkwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya MC The Small Body Big Brains. Weather ya leero eyagala kulabisaamu ndowooza katwogere muli olulimi lwa ghetto lwe boogeza. Naye nga nkwaniriza webale ku likinga, webala ku sharinga, webale na kuteekawo comment awo wansi awo. Abatulabira ku TikTok mwebale nnyo. Nalabye video zitambula ku Facebook. Mwebale nnyo abatupostinga. Abananga basajja bange abali e Dubai. One Kakman nkutumiddeko nnyo webale kutulaba mwana. Kyoli waddala nnyo anko enjagala kwebaza akensusso webale nnyo kutulaba. Omanyi video eri ya Stella nga bamugamba akime ebintu bye yakolekera mu mawulire. Yatambula nnyo naye nkwaniriza ku show. Buza kubatulaba. Nange salso nnyo okubasanga nga we muli mukyagenda maaso n'okutufollowinga oba okutugoberera. Mwena batugoberera muli bakabi nnyo. Brown Skin Events oba Brown Skin obanga ogisanze obanga ogituuseeko ku mukutu gonna ogisanzeeko gy'olina okubeera ng'ofollowinga. Amanya n'eddoboozi si mulala nze MC Abi nga bulijjo nzize n'ekiboozibozi ate nga si kiboozibozi ku luno eno nsonga nkulu nnyo era ntuufu olw'ensonga ekwata ku bulamu bwa muntu ate era etwalira ddala embeera mu biseera weeyina okubeerera. Wasembayo okwogera ku bulamu bw'omuntu bwali bakusibye. Nfunye obuzibu naye ku luno gwe njogerako nyina obukakafu ate nyina abasobola okuba nga bambeererawo. Nsuubira teri ku muntu yenna mu Uganda yonna mu mbeera yonna gye bibadde okozi bibaddewo mwaka kyenkana mulamba tugenda mwaka mulamba. N'emboozi gye tugenda obanyumiza gwe yonna ogenda giwuliriza naye ebaddewo okumala kyenkana tugenda mwaka mulamba. Nga buli omu agiwulira naye nga abasinga obungi bagikongola bagisaamu amaaso abamu nga bagitwala ng'eyasiru naye nga tebamanyi gye yava. Eno emboozi ntuufu ate nga ya mazima. Tutandikire ddala ku nsonga eno yennyini eriwo. Nsonga kinno muganda wange? Y'ensonga ya mukwano gwaffe muganda waffe Kyali waffe muyimbi wa Uganda bw'amaanyimu era w'amaanyi nga gwe omuteeka mu size yonna level gy'oyinza omuteekamu si mulala ye omwana amanyikiddwa nga omukunja atasera. Mumanyi nga omukunja atasera naye ng'alina amannya ge abasinga mugamanyi amatuufu. Sijja googera kuba nze mmanyi ga stage olw'ensonga nange ndi wa stage. Sijja kiwanvuya nnyo kansooke ntandikire we kyatandikira. Nnaku lwali lumu nga nze omuntu Abe MC ne tufuna jjukira naliko omuyimbi era ndi muyimbi. Yensonga ki? Ku nsonga y'omuyimbi waliko muyimbi. Naliko omuyimbi nyina ennyimba era ku YouTube gye ziri. Nyina akayimba bakayita ennamba yo kakubwanga nnyo mu 2007 2008.
nali muyimbi edda 2008 akayimba kakubanga nnyo ku NBS ebiseera Tough B nga kyakolayo ebiseera ebyo akayimba kange gye kali ku YouTube bakayita enamba yo era ke kavaako ensonga lwaki mbeere nga ndi registered mu WUMA ekibiina ekitwala ba artist mu Uganda essaawa eno yadde nga ndi MC ndi omuntu akola mu mabaala n'ebivulo ebyenjawulo neera ndi muyimbi kubanga nakati nkyasobola okuddamu n'entandika okuyimba nayimbako era nkyayimba kati kuwe tudda ku nsonga ya muganda waffe mukwano gwaffe kyali waffe oyo mwana yadde nga tannafa abasinga baamubika abamu ne bagamba ali bubi abala buli omu n'amuwa ekirwadde kye yayagala buli omu nakati saa eno bamukyamuwa ebirwadde bimwagala ne bambi kasooke musaasire nnyo omukunja atasera nkugamba ebigambo bino mwana maama mukama akunkuumira obeere mulamu ate nga nkimanyi ojja beera mulamu wabula nkukubiriza ekintu kye nkugamba kikuyamba yadde nga gugenda kiyisaamu amaaso oba n'abalala bagenda kiyisaamu amaaso naye nga kituufu kyali wange nkugamba ebigambo bino embeera gy'olimu naffe gye twandibaddemu tuli bangi nkiddingana tuli bangi nnyo ababanja ssente ne ekituufu tetubanja Anderson bali luno tetubanja maama Alima tetubanja Sindi amanya genjogerako ge manya g'abantu abali supposed okutuwa ssente zaffe oba betulina okubanja ne tetukkirizibwa kubabanja yadde n'akatini kubanga buli muntu eyafuna ssente buli muntu yateekayo ssente ze tewali muntu yakwata ssente ze mu ngalo bw'ati n'aziwa Anderson bali luno mu cash kino nkyogera nze MC Abe tewali muntu yakwata ssente ze mu ngalo bw'ati n'aziwa maama Alima tewali muntu yakwata ssente ze twali bangi si omukunja atasera yekayeka nti yawaayo ssente nange kennyini ayogera wano nassaayo ssente n'obukakafu mbuyina era obukakafu ngenda bubalaga empapula zino nzirina nyina receipt eziraga nti ndi registered mu WUMA nyina receipt eraga nti ndi registered mu saving account ya WUMA ndi registered ne ssente buli ssente ze naseekayo customer care ya Airtel esobola tuwa print out eba ya bwereere n'oteeka butesi namba yange n'ogamba enamba bwe ne bweti omusajja bwanne bwati amanya gange nze Serunkuma Abe agaddala agatali ga stage aga stage nze MC Abe Kamana once again aga stage nze MC Abe Kamana once again abasinga ge bamanyi nenga amawandiike era gali ne mu mpapula za WUMA nze Serunkuma Abe kati lwaki ngambye bwenti lwaki nkikoze bwenti tewali muntu gwe bajjako ssente mu WUMA nga tebalina mannya ge tebalina namba ye ffenna abawaayo ssente tetwawaayo ssente nga tuzikwasa muntu mu ngalo era omukunja atasera bambi kankukyalengingemu bakankuwakanyeemu muganda wange sikwagaliza bulwadde ekyo kibi nnyo sikwagaliza kufa nga we balowooza abalala but nkiwakanya ne sekuwakanya nga nze Serunkuma Abe mu mannya gange nga nze MC Abe Kamana once again nkuwakanya okubanja maama Alima bambi nkuwakanya nnyo omukadde oyo okola bubi era wakola bubi nnyo okumubanja oba okumwekokkola nti bambi mukyamu maama ali kale yandikuwadde kuba waliwo akakiiko akatwala WUMA ekibiina ekitwala abayimbi mu Uganda oba ba artist mu Uganda waliwo akakiiko akakitwala si maama Alima nti yenanyini kakiiko ako ate n'ekirala okumanyanga muganda wange omukunja wakola ensobi ebiseera ebyo we twaweerayo ssente zaffe we baatuweera ssente kuba abamu twalya nze nalya njogera mu kamera maama Alima onola vidiyo eno nalya ssente era otandika okunoonya abantu abaalya ssente za WUMA oba eza Museveni kwendi oba eza Sale kwendi era nja kuyambako okunoonya ate bannaffe kuba abasinga mmanyi we basangibwa abasinga mmanyi we bali ssente ezo twazijjayo abazijjayo ne mukunja yennyini yajjayo ssente wallahi billahi tallahi okwebaka ku maama nzaala ekyo kirayiro ky'amaanyi mukunja yafuna ssente omukunja atasera wafuna ssente naye kale
olw'okuba nti waliwo akasente akalala ke baatuwa ke kaleetera Mukunja obusungu. Akasente akalala ke baatuwa ke kano Eddie Kenzo ke yafuna. Jjukira Eddie Kenzo mupya. Muganda wange ndaba nfuna bulungi mu bigambo bye njogera, ndi Muganda ate siriiko bulemu ku bwongo, njogera sirina nkase, njogera nga ndi maaso ga kamera, ondaba nammwe mundaba bandaba. Eddie Kenzo mupya muwuma, ate Eddie Kenzo si wawuma. Wadde okimanyi? Eddie Kenzo wa kibiina ekiri waggulu wa wuma nto kuki ku kibiina association ya Eddie Kenzo nene nnyo ku wuma kibiina ekiyinza okumakuma abamu kwabo abatono Eddie Kenzo batwala, okitegeera. Ne Eddie Kenzo essaawa eno president bamukulembeze waba artist bonna ng'otwaliddemu bannabyamizannyo, abafirimu, ab'emipiira, abakatemba bonna ba DJ Eddie Kenzo bonna yabakulembera. Kyokka ate wuma etunulidde nnyo muyimbi. Okifuna? Wuma kibiina ekitunulidde nnyo omuyimbi. Kati ekyo ekibiina kiri wansi wa Eddie Kenzo. Kati wenkugambira nti wakati w'ebyo byonna obadde olina kubanja kibiina. Muganda wange obadde olina banja kibiina ng'ekibiina. Owulira? Naye ensonga eno egenda kuzitowako olw'ensonga. Wasoose gwe kennyini mu njogera wagambye osaba maama Aliima akusonyiwe. Owulira? Gwe kennyini maama Aliima n'avaayo oluvannyuma lw'okulaba vidiyo yo ng'omusaba akusonyiwe. Maama Aliima n'agamba sirina kye namukola omwana agende yeekebeze amanye obulwadde obumuluma. Muganda wange oli mulwadde, Omukunja oli mulwadde. Sijja kugamba nti oli mulwadde bulwadde bwe buti. N'oyo yennyini akomentinga oba akugirako akuleetera obusungu naye tamanyi bulwadde bukuluma. N'omuntu oyo yennyini akuliraanye tamanyi bulwadde bukuluma, abula gwe kennyini gw'olina okuzuula obulwadde obukuluma. Muganda wange obulwadde obukuluma maama Aliima tagenda buzuula, igwe togenda buzuula, abula omuntu agenda buzuula musawo. Wenkugambira nti genda olabe abasawo. Muganda wange wabawo ekiriwo abantu beeyamye ne maama Aliima yennyini yagambye yeewaddeyo okuteekako katini. By the way, kanzireko emabega katini. Ojjukira Mukunja ntize wenna joining kwegamba wetwabeeramu eyo saga yonna nali mulwadde wa kugulu nga mwe wennyini mwe munnyamba. Gwe kennyini Omukunja gw'omu ku baasonda ne ssente ezannyamba n'empona okugulu. Nali mulema ebiseera ebyo nze MC Abbey. Owulira? Nali mulwadde. Maama Aliima yasonda ssente, Anderson Baliruno n'asonda, King Saha n'asonda, Misa Kisemakula, abayimbi bangi bansondera ssente okutaasa obulamu bwange. Mukunja gwani gwe bayinza okulemerera okusondera? Muganda wange weekebeze omanye obulwadde obukuluma. Beewaddeyo bagenda kusonda ssente. Kyali wange bagenda sonda ssente bakubeererewo mu mbeera yonna eneeba ekuliko. We tudda ku mulamwa Mukunja sijja kwekubira nnyo sayidi ya Aliima. Nekubira sayidi zonna. Nze ndi wakati wammwe igwe ne Aliima. Cause maama Aliima omanyi lwaki ndi nnyo ku sayidi ya maama Aliima. Maama Aliima ndi ku sayidi olw'ensonga. Mukunja oli mmemba naye nze Abbey. Nze ngazi Abbey. Eno ye receipt nagifuna omwaka gwali gwa 2020. 2020 yeno receipt gye nasooka okufuna nga nakajoininga wuma ekibiina ekitwala abayimbi, Uganda Musician Association, ekibiina ekitwala abayimbi nga nakakijoininga bampa kano ka receipt kaakano omwaka gwali gwa 2020. Owulira? 2020 kuliko sayini ya gwe nasanga mu office ebiseera ebyo. Ebiseera banzijjako emitwalo gyali 2 era ne membership fee. Owulira? Receipt eno simanyi oba wa kamera agifuna bulungi. Ogifuna bulungi eriko mannya ki? Nsuubira sinkuutize
tekuliko yadde akakuutize ate kulaga nti mulimu ne Serunkuma Abe mannya gange gennyini agali ku ID yange yandaga muntu ow'endiga. mu wuma ebiseera ebyo nga towandiikibwa nga tolina ndaga muntu nga nnyina ndaga muntu yange ge mannya gaaliko era mu bitabo ebikadde bwe biba bikyaliwo nga tebabiwamba omanyi wuma yafunamu obuzibuzibu nejjamu okwawukana so ebiseera ebyo mu kwawukana ebintu ebimu baabiwamba kaakati eno yokka eno ng'okugifuna mitwalo 10 n'emeka 15 nze najja ne cash tayimu eyo yennyini nawaayo emitwalo 8 oziraba eno ya saving nga omuntu kasita omalayo ssente bwoti bakuwa lisiiti eno lisiiti yeraga ssente z'oba osasudde kati mu tayimu eyo nawaayo emitwalo 8 ne bampa kaadi eno nga mmemba nezijja nga sasula nenzimalayo we nazimalayo ne bampa t-shirt eno nze nayogera si bya bulimba muganda wange gwampuliriza oba gwandaba t-shirt eno gowe nawenna omuyimbi oba mmemba wa wuma nsubira bakingisa abaani ba Eddie Kenzo mwena muli ba mmemba ba wuma muli mu wuma abayimbi bangi nnyo mu Uganda ab'amaanyi ne Jose Chameleone by the way member Bebe Cool member wa wuma omuntu gwe mmanyi mu bayimbi gwe sikali gwe sinako bukakafonti yali registered ye Bobby Wine naye nga ate naye mmanyi nti alabika ali registered naye nga abantu bangi abali registered mu wuma so wenjogera ku nsonga eyo wuma kye kibiina ekitwala abayimbi era nze ayogera wano yeffe abamu abasooka okufeesinga mukulu Sale nze omu ku basajja abasooka okulya kuseereza Sale nga mwenna abandaba tonnaba lya yadde ebibiri kati ojja kumbuuza era gwe kennyini ali mu comment oli mu kubuuza ziriwa wafunamu ki wakolamu ki sijja kugamba bye nnakolamu naye nafunako naye mba nafuna 2 oba 5 byebyo owulira naye nze omu ku abo abasooka okulya ku ssente era nze omu ku abo abaagenda eggulu luuto yasooka oba omulundi ogwasookera ddala nga wuma yakatandika okufunamu ensasagge nga wuma eyagala kwekutulamu owulira wuma eyo gyolaba ya nsasagge erimu abantu abeekuba enkokola yensonga lwaki na ssaawa eno tetunalonda muntu akulembera bannayuganda nti yono gwe twagala era pulezidenti wa Uganda omukulu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalonda yeye nga ye yateekawo Eddie Kenzo owulira yamuteekawo okubeera nga ayambako ku bibiina ebikwasaganya abayimbi but si gwe yateekawo nti yakulembera abaki abayimbi tetunafuna ba artist tetunafuna muntu atukulembera nti yono tetunalonda jukira kyetaaga kulonda nga era twali tukkiriziganyizza ntulonde kati wenzirako emabega ku nsonga ya muganda wange omukunja atasera nkwegayiridde nnyo kyali wange oli muvubuka akyayina amaanyi obadde musajja mulungi oyimba bulungi muganda wange nnonyeza ku nnyimba gwe wenawe nagenda ku YouTube ojja ziraba ennyimba z'omukunja atasera ayimba bulungi ayina talent era agenda bawa amaanyi mu Uganda mu ggwanga naye nkusaba muganda wange nkusaba ekintu kimu weesonyiwe maama alimba bambi kale osobola omubanja ng'omuntu singa oba sente wazimuwa mu cash naye naye nyini avuddeyo agambye sente mwaziwanga Anderson wallahi billa okudda ku maama nzaalo oba okufa laddu nze ayogera nze ndi memba ndi registered ndi buli kimu mu wuma mukunja tolina kintu kyewakola kyesikolangako mu wuma naye kuba kwetika butebe kusomba biki kusimula kukola buli kimu kukomba bigere bya Anderson bali luno twabikola nga twagala kasente ke twali tusuubira okuva ewa Sale oba wa Muzeeyi Museveni baakatuwa yes
mukatwa buli omu bakamuwanga bamutaddeko obukwakulizo sente ezo twazifuna jjukira bulungi omukunja batuwa empapula banesimanyi oba mpapula oba nzize nazo batuwa empapula nzijukidde empapula ze batuwa twazisayininganga n'ozireka then ne bakuwa risiiti bweti nga buli sente z'owaayo bakuwa risiiti bweti era olaba simanyi anyway owa kamera agenda bikuweereza gwe kenyini ogenda biraba gwe ali ku kamera essaawa eno ali mukundaba olaba Uganda Musicians Association SACCO eno risiiti sinze nagikoze kusi yakunnasi eno sayini ya Anderson bali luno waliwo ebiseera ebyo waliwo Sindi onzijukira bulungi Big Eye onzijukira bulungi omukulu Isaac Aruchi onzijukira bulungi Mama Alima onzijukira yenze MC Abe Kamana once again era nga bonna nze nsinga okubasanyusa oba okubasesa erinnya lyange MC Abe Kamana once again bana abayimbi twali bangi Bebe Cool omukulu Bebe Cool Sali Moses onzijukira bulungi meeting ze twatulanga mu zonna nga simisinga olira nga buli kigwawo kyonna ekyawuma nga mbeerawo muganda wange omukunja atasera nyamba kola ebintu bino mu mateeka era bikole ngawe byali bino okuba era ngawe byali batuwa ssente twawaayo ssente twakola buli kimu naye byonna byalinga mu mateeka era byalinga mu kuwandiika kyesisuubira nti bo baali basiro tuwandiisanga batuwandiisa ne bagamba empapula ze batuwa zalinga zigamba owolebwa ssente eziyinza okukulaakulanya kye bayita SACCO owolebwa ssente zigenda okukulaakulanya mu bizinensi gy'oyina teri muyimbi n'omu gwe baawa ssente nga talina bizinensi nkiddamu teri artist teri muyimbi gwe baawa ssente kaabe Big Eye oyo Lasdi Musege yayimba Musege oyagala nenande Musege Lasdi Master Parrot bonna bafuna ssente ye tiimu zezimu ku zitiimu ze twali nazo bane twali bangi nnyo the agent akulukuta bonna bafuna ssente naye tebafuna nti ssente bazikuwa mu kashi nti nyedda wasookanga kuwandiika ng'osooka wandiika ssente zino nzitutte ngena zizza oluvannyuma lw'omwaka gutya gumu naye mu kuzizza woozizza nga bakuwa ate ezisinga ku ezo era abaana bangi bazikomyawo ne babongera abatazza weetuli n'omukunja yennyini y'omu ku abo abatazza nkikakasa waba yazza alabika ali mu kuyombera ezo ze yali ate asuubira okufuna mukunja obanga wakomyawo ssente za SACCO oteeka okuba nga oli mu kuyombera ezo zwali osuubira okufuna oluvannyuma lw'okuzza naye nze amagezi genkuwa muganda wange omukunja kubanga tekyandibadde kirungi obanje omuntu omu bambi Maama Alima si ye nannyini kibiina wayogedde mu vidiyo ate by the way wasereddemu ku lulimi olina akagambo kewayogedde mbu Maama Alima baayagalananga naani ne Anderson bali luno Maama Alima ayinza okalakata Anderson bali luno Maama Alima mu bantu emyaka by the way oyo mukyala anzaala emirundi ng'esatu nze ndi myaka 3 n'okusoba ndimu 3 n'okusoba kitegeeza oyo mukyala anzaala emirundi ng'ena oba 3 omukunja ndi mukulu n'okusinga naye wayogedde ekigambo wasereddemu kale oyinza oba waseredde ng'omuntu ng'olina obusungu oyogera bingi wasereddemu n'ogamba mu vidiyo eno ejwakata eri mu kutambula n'ogamba mu Anderson bali luno yakalakatanga maama kubanga omuntu ogamba nti bakukutanga ne Anderson bali luno bayagalananga ne Anderson bali luno beebiitabitanga kitegeeza beekalakata nze wenfuna gye nkifunamu oba gye nkifunyeemu gye nakifunyeemu so kibi ekintu ekyo kyewayogedde mpozi n'ekirala ekibi kyewayogera oba kyewayogedde
kwe kugamba nti Maama Halima yakuloga bambi si yakuloga yadde nga nange sina bukakafu nti si yakuloga naye nze nkiraba era nkimanyi okusinziira ku bye mmanyi si yakuloga. Ekyokubiri olinawe wagambidde nti Maama Halima yadduka mu Uganda oba abadde bweru wa Uganda nga yebalama nsonga zo. Nedda tekisoboka, si kituufu. Maama Halima tasobola kuva mu Uganda ng'amugye mu Uganda oba nga amutute mu nsi yonna mukunja atasera. Wayogedde n'ogamba nti Maama Halima yagenda abadde bweru ng'agenze ku miitinga Anderson bali luno badisikasinga oba bateese ku ensonga yo. Nedda munnange. Kale ewamu wemba mbiwumbye muganda wange Anderson bali luno Maama Halima Master Parrot Cinderella Big Eye Isaac Aruchi amanya nno genjogerako bebo abaali simanyo bana kati naye nga bebo abaali ba presidenti b'ekibiina ekiyitibwa UMA oba bebakulira ekibiina ekiyitibwa UMA ebiseera omwana oyo we yabeerera mu kibiina ekyo. Kimanyi nti nze omukunja atasera by the way nakusooka ne mu kibiina omwo. So mmanyi bingi ebikwata ku kibiina. Kati amagezi ge mbadde nkuwa muganda wange kyali wange amagezi ge kwagali gamu. Tugenda kutuula oba tusobola okutuula nga we twali n'abakulembeze baffe abapya n'abakadde ne tuteesa dani okubeera nga igwe okuba erinnya ebbi oba osiiga akasa abantu ab'enjawulo ab'ekibiina kyokka ate nabo okubeera nga bono n'erinnya lyabwe ekitandibadde kirungi. So kye tulina okuba nga tulwanako tujjewo eyo embeera eriwo bo basigaze erinnya eddungi naawe owonootere oddemu okuba abantu omuziki. Muganda wange nkwagala nnyo. Mu bigambo byenjogera oba byenjogedde oba byenkyayogera biyinza okuba nga mulimu ebibi byotandiyagadde ebikunyiizizza naye guma kubanga byebyo era y'ensonga eriwo. Nsuubira mu byenjogedde temuli kigambo kisinze kunyiiza ng'ebyo ebigambo by'obadde olaba mu comments oba byokyalaba mu comments ezitambula ku mutimbagano. Bakwogeredde bangi baogedde bakuvumye naye nga teri n'omu. Nze nvuddeyo nga nze MC Abe Kamana once again. Nze nvuddeyo nzekka. N'abo bennyini abali mu comments abakuvuma mu video z'ogenda ota tebamanyi kituufu. Teri amanyi kituufu. Kikuluma. Maama Halima tamanyi kituufu kikuluma. Nawe kenyini tomanyi kikuluma. Tomanyi kikuluma muganda wange. Naye ffe amagezi ge tukuwadde funa omusawo. Womala ofuna omusawo akebere endwadde zonna ezisinga okubeeza amaanyi oba z'osuubira. Owulira? Weba mala okukebera kwezi endwadde nsuubira weziba ziri endwadde 10 oyinza ofuna endwadde nga 2 oba 5 oba 3 oba emu eyinza okuba nga ekuluma. Twewaddeyo nga bammemba banno mu UMA okuba nga tusonda 1,000, 200, 5 meka nga era bansondere okugulu kwange ne kuwona. Nkugamba ebigambo bino muganda wange ogenda kuwona ogenda terera. But amagezi genziramu era okuwera genkyakuwa kubira Maama Halima mu mbeera ennungi oba Anderson bali luno oba omuntu yenna alina kwaga amanya gensomye oba nammwe bennyini bammemba bannaffe abaali bakulembera ekibiina kya UMA. Ensonga gye njogerako banneesi ya kusaaga. Mwenna bammemba bannaffe abaali bakulembera ekibiina kya UMA oba abakulembera ekibiina kya UMA essaawa eno. Banne tukoleyo meeting nga meeting eyo yakumaliriza nsonga za Maama Halima n'omukunja atasera. Bye bigambo byennyinza okusembayo nga njogera. Amanya n'eddoboozi nze MC Abe Kamana once again.
ag'obuzaale nze Serunkuma Abe. Ennamba eri 0745 3310 80. Ennamba gye nkyakozesaako ennaku zino. Naye nga gye bujja maaso nja kudda ku namba yange enkadde. Abalina enkadde mugikuume. Kale ebintu bya Mukunja ne Mama Halima Namakula badde balina tusigira ku kifaananyi tulabe kiki ddala biva ku kina endowooza bintu biri mu ssente. Kale abadde tulaba tubadde tugezaako kusigira ekifaananyi kya Mukunja ne Mama Halima Namakula bafa kiddala kiki kibasingira ddala. Lwaki oli agamba munnamuloga ate nga sikiwantirira munnange bisoboka yadde eddogomo eriri mu industry Abi watugamba naye era sisobera nti Mama Halima tasobola keera nkya n'aloga Mukunja. Kale yes Mukunja yamunyiiza ate oyo mukyala wa maanyi mu ggwanga, mukyala wa kwegamba y'omu ku bakulembeze ba ekibiina ekitwala abayimbi ng'ovudde ne ku ekyo ye yatusooka mu music. Nsuubira wawulira Halima nga tonaana kusuubira mbu olibeerako nga wooli Omukunja okitegeera. So omukyala oyo bambi tumuweemu ka respect olw'emyaka gye, tumuweemu ka respect olwa ebirowoozo bye, olw'ensonga nti gwe kyewakola gwali musango gw'amaanyi okujja omanyi omuntu okuba nga akubanja ssente aye n'akwata emmotoka. Omukunja wawamba emmotoka ya omukyala Maama Halima teyagenda ku poliisi, teyakuba ndulu nti wuuyo yabba emmotoka, kubanga newe yandikubye enduulu oba omuntu yenna yali awo mu parking we wajja emmotoka ne bandikubye kubi nduulu olololo kyali kikumala okuba nga ottibwa oba ng'oyisibwa bubi. Akaseera kenyini wandibadde okubwa nnyo singa n'essaawa eno oli mulema oba nga olina enkovu ez'amaanyi olw'emmotoka. Maama Halima yakuleka ne omwana oba gwe yali alese mu mmotoka oba omuntu gwe yali alekedde emmotoka oba abaali baliwo tewali n'omu yakuteekako obuvune. Wajja n'ekibinja kyo abavubuka abo bamikwano gyo ne mutwala emmotoka ne mugenda mu mirembe ne wetewo akabanga nga takubanja takunyega. Golooza lwaki yakikola? Kubanga muntu mukulu ategeera yali ayagala asooka alaba obwongo bwo. Kati olw'okuba nti gwe wajja nga ojja obaako boonyiiza ab'enjawulo, ojja onyiiza abantu ab'enjawulo, ekigambo kale ankoze bw'ati naye kale ekigambo ekyo erudda kibi. So tomanya nga oluusi abagamba ekigambo kale baali bangi bobadde ojja nga osobya oba nga onyiiza. Naye Maama Halima ngenda kubeera nnyo ku sayidi ye bambi nedda Omukunja sonyiwa naawe Maama Halima ekiba nga kituufu naawe sonyiwa. Nsigadde ze Musabe. Kale ffe nga ba Brown Skin Events YouTube channel tugamba commenting or liking or subscribing notifications jja kuba zijja for this episode. Tubali tugezaako kutangaaza mu story ya Mukunja ne Halima Namakula and of course Abe abadde mu associations ez'enjawulo abaddemu, so abayinako kukyayina kubya bigenda maaso. For now tukkirize tukusiibule naye tokutagaasagana tukyaleeta ebyokya bingi. Brown Skin Events YouTube channel.